messages. Eno message njagala egende ku Mr. Michael Mukalnet, Allan Cruz, SB4, bannange. Allan mwatujisa wano. Allan mwatujisa. SB4 gusa ensonga eno. Tuzze ku pages ku channel zammwe tukomenti nze nga tubagamba Mr. Mukalazi taddamu messages zaffe. Nze nafudde nayo ne mukubira ne direct esimu eri mu Luwalabu. Twamaze okansolinga visa zaffe, twamaze okusaba. Anytime from now banfulumyaga n'amaka. Naye ngenda kugenda luddawa. Kati bujo plans zaffe tuli mu Mr. Mukalazi Mukalnet. Omusajja tumuweereza message tavaayo kutuddamu, tukuba tugamba message nyingi mukube, tukuye esimu eri mu Luwalabu tetuulira be bagwera te sente babeera bazisala. Allan mwagala mutusange ku street. SB4 mwagala kujja tukwate eno nga tusaba buyambi. Twabaana abali Saudi bonna baganye okwenyunga ngadde beesize mu Mukalnet. Nga panaawo tewali kigenda maaso. Ebyo byate mukwano gwange nga wobiwulidde naye nga mwasuze mutya bannange kansuubire nti nno mwasuze bulungi mbaniriza nate amanya enzo Mumbejja Aisha Nasolo wano nagamba ti ofunirawo amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna aba wano n'abo ate abali wabweru w'eggwanga wabula nga mu nnaku ezimu tubeera ate twogerako ku nsonga zaffe naddala ba hustlers mu bulamu obwa bulijjo kwegamba biki abaana bye bayitamu abalala basanye byewala batya ye bannango yakirimu akivuunusa atya betubeerako wanene ennaku ezimu kale n'olwekyo gwe yakanneeyungako subscribing ate tweyongere okubeera nga tweyongerayo. Kale eno mukwano gwange nga wobiwulidde ebyo abaana balaajanira SB4 Allan Cruz Sakate ne Mukalnet. Abaana babasazisaamu visa zaabwe nga babasuubiza bafunira emirimu. Up to now abaana babakubira amasimu teri kanyego. Bagezezaako commentinga ku posti zaabwe nga bwe muwuliddemu omwalo ono ng'ayogera. Teri n'omu abaddamu kugamba buli omu abeebalama bwe balami. Kyokka nga ate bwe baali bateesa balaga nti bali involved era ne bateesa ku buli kimu. Abaana ne batuuka n'okubeera nga bateekinga step ne basazamu visa zaabwe nga bamanyi nti nno balina mu baana essuubi. So banaye ebintu nga bino bidisappointinga era nze ngenda kusaba SB4 Allan Cruz ne Mukalnet baveeyo bareactinge ku eno ensonga otherwise kino kiyinza okuboonoonera obulyawe erinnya lyabwe libazimbye munnaayi. Kubanga ebintu ebimu toba wa kubikozesa naye woowulira muntu kyabira ngoba muntu kyabirecommendinga ebiseera ebisinga ekyo kikola kyamaanyi nnyo okugamba nti nokukozesa ekyo ekintu. Mukalnet abaana abasinga obungi bagikozesezza because of SB4 because of Allan Cruz kubanga babaagala ate babassaamu ekitiibwa kugamba tebabasuubira nti bayinza okukola ebintu ebyo ekyebyekyayi kubanga be bavaayo era nga balwanirira abaana mu nsonga ezimu. So ate wetuwulira bino eno bannange we get disappointed. So bannange tusaba muveeyo kuba abaana basazizza mu visa zaabwe. Abaana bagenda kuddawa right now. Babeesiga abamu mpulidde babawa ne ssente wabula bannange babakubira amasimu temugakwata. Abaana bagenda kuddawa. Bannange tubasaba muveeyo ku eno ensonga kino eno kiyinza okuboonoonera. Nenga bannange bino ebintu si birungi. Wowe omanyi nti n'omuntu togenda mumukolera totwala ssente ze. Ate era wowe omanyi nti omuntu togenda mumukolera tomukubisa pulaani zitategeerekeka. Omwana abeerawo ne yeesunga amanyi ekiyumba kiwonya agenda mulimu mulala kumbe yeesunga bitaliiyo. Omutaddemu essuubi asazizzamu guno olwedde omulimu gw'alina agwesiguliddeko wuno ompulidde omulala yatuuka ku kisaawe n'abakubira essimu nga tebanyega n'alinnya n'adda e Uganda. So bannange ebintu bino si birungi n'akamu n'akeddagala kireetera n'abalooba olyawo babadde baagala okubeesiga bakole kyekimu okwesikamu ne bateekinga 2 steps back ne bagamba owaaye katulinnyemu ku kyawakati. So bannange tusaba mutereza amannya gaabwe. Allan Cruz vaayo mpulidde oli mentioned mu zino ensonga SB4 Sakate ne Mukalnet bambi mutaasa abaana kuba kati ono nze ndaba ng'akiikiridde abaana bangi nnyo bangi ddala batasobodde kuvaayo ne boogera. Omanyi abantu tuli bika bya njawulo.
waliwo omuntu omu gw'ogenda okukolako ekintu oba omukozeeko bufere oba omukozeeko kyonna kyonna ky'omukoze asirike ebyo abiveeko asigale kulaba bulabi nga ye asigala kulaba bulabi wakulaba ng'oba olina ebintu byo byolanga mutima agamba ye naye mukama abantu abo ne bankola we bati n'ate ne mubaamu oli ye nga tagenda kusirika nga ye agenda kuvaayo beat what or what ayogere ku ekyo kye mwamukola. So kati ono omuwala nze ndaba ng'akiikiridde abaana bangi abo bonna bayogeredde abali eyo abasazaamu edda visa zaabwe bano abasirika obusiisi bo ne baddayo e Uganda naye nga banaye binene bintu si birungi bambi mutereeza amannya gaabwe abaana mubalwanire mubeeko ne kyemukola wamba mumanyi nti nno temulina mirimu gye mugenda kuwa baana then temubateekamu ssuubi temubasazisaamu gino olwedde emirimu gye balina oba si ekyo musobola okubabuulira ne mubagamba bannange right now tetulinawo mirimu naye mugumiikirize era bwe mugifuna nga mulyoka mubaddira n'ebino ebintu by'okubisa abaana pulaani basazizaamu gundi zaabwe zivisa zaabwe ate nammwe bennyininyini be beeyinuliddeko be muteesezza nabo ate amasimu temugakwata meseji temuziddamu ekyo sisuubira nti nno kintu kya buntu bulamu bannange bano abaana babonaabona ekimala oba munfuna ate n'ekirala nga nvudde kwabo sigenda kunenya abo bokka SB4 Mukalnet ne Allan Cruz wabula naffe bahasola bannange tukolamu ku nsobi lwaki tukyamuukirira nnyo lwaki osuula kino ky'olina ng'ate tonnafuna kino kipya ky'oluubirira oba ngezaako okutegeerekeka omuntu oli ku mulimu oyagala funa mulimu mulala naye ate ne weegoba ku guno nga guli tonnagufuna weegobye ku guno n'otuula ewaka ate otandika okunoonya guli ekintu ekyo nze sisuubira nti kimakinga sense enkola entuufu yandibadde nti oyagala kunoonya mulimu mulala yes guno eno gw'oliko sooka obeereko ogunyweze bulungi osigale ng'okola nga w'osuula enkessi ku mulala senga okizuula nti nno guli kati nagwo ogulina gukuli mu ttano then guno gusuule gute genda ate obuukire guli naye bannaye guno eno tonnagufuna guno gw'oyagala okubuukira ate guno eno gw'oliko ogusazizaamu ebyo biba bitegeeza ki bannange so naffe bahasola tulekerawo okukyamuukirira ennyo bannange tutekemuko okubugumiikiriza yes emirimu egimu tugikoowa naye ate nga tetunnaba kugyesamba gino gyo gye tugendako gyegiri awe assured of them oba tetugenda kudda mu kukaaba maziga kubonabona kati nga bano abaana bye balimu basazaamu zivisa zaabwe olw'okuba bakubye pulaani ne Mukalnet right now Mukalnet takwata ssimu kyokka waneeno we bali omuwala ono agambye essaawa yonna basazaamu kati we basazaamu agenda kudda wasibe banene abadda ku street ne badda okwo ne badda mu kutaayaya mu Dubai Saudi Arabia kuno omuwala mpulidde oba ali Saudi Arabia okitegeera agenda kuddawa right now senga bakera ku makya bakama be ne bagamba owaaye ffe tukitadde kubanga ye kennyininyini ye yabasaba mu banene abantu mulimu abazibu mulimu abatali bazibu nga yogenda musaba ekintu oba bannange njagala kudda waffe akuddaaza omwaka nga mulamba ne mulimu abantu abamu ababiteekinga easy ng'ogenda mugamba njagala kudda waffe akiteekinga easy agobere ku bintu byakute kati gw'omanyi oba olina pulaani zo ze wagobye ne zitayitamu oba zaayiseemu gw'omanyi naye nga banaye naffe tulina okumanya engeri entuufu ey'okukolamu ebintu oba munfuna mikwano siraba lwaki osazaamu visa yo olw'omulimu gwe bakusuubiza nga n'ogufuna tonnagufuna bannange kati so ne bano abawala bambi nabo bakolamu ku nsobi bandibadde basooka kakasa nti ddala Mukalnet omulimu bafunidde nti ye then ne basazaamu bino banaye tetuddamu okukola ensobi y'ebikebyo baana bangi bakoze ensobi eyo olina abeera oba ali mu Jordan oba Oman oba Saudi Arabia oba wa bane ne batandika omugobera abali e Dubai nti ne Dubai tufuna ssente weeziti jangu ene Dubai omwana n'akola ensobi obanga mu nnyumba yakamalamu omwaka mulamba talina buzibu wabula obuzibu bw'alina bwa musaala kati bingi nti eri bamubalidde nti bafuna oba obukadde bubiri oba kamu kitundu wanaafuna emitwalo 8 nga waneena avaawo ng'era abagamba obawe waka nafunyeemu obuzibu nga bikikwagamba nga yeekubye emizimu nga we batyo nabo bakama be bamutangadde Uganda wadde Uganda ng'agoba ku mpapula ezimutwala mu eri ensi gy'ayagala nga alhamdulillah agenda okutuuka eyo gye bamusuubiza ng'addamu kunoonya mirimu ng'emirimu gimubula ng'emyezi 3 egya visit visa gye bamuwa giggwako ng'omwana adde Uganda sina kindi n'okusiraanira eyo e Dubai okitegeera ng'omwana adda mu kaaba maziga hadili hadai nouni ate bannange biki kyokka ate eri e Jordan gye nali bambi baali bampisa bulungi yadde nali nfuna ssente entono ng'oddamu aga amaziga agatategeerekeka
so banange ebiseera ebisinga naffe ensobi ziba kuffe tetugumiikiriza bannaffe babeera eyo ne batulowoozesa nti ebintu byangu nnyo oba bo bali mu bulamu bulungi nnyo ne batulessawo bino bye tulina olwa ssente ezo ze tululunkanira ennyingi naye ate nga nebiri bye tugenda ku nabyo tebiriiyo batulimba bulimbi oboolyawo omuntu yakwesiguza kusabye ssente empitirivu obusente bwonna bwonna bw'okoledde wanene bwandibadde okolamu ekyamakulu obukutta obumuwadde olw'okuba oyagala kugobere ku mulimu ogw'ebbeeyi naye ate nabwo n'abulya so n'okomekereza ng'eno gye wali tebaakugoba wali oli bulungi yadde ssente zaali ntono naye tebaakugoba gwewesulamu akambayaaya 1 wadde e Uganda ssente zonna z'obadde okoze eno obusente obwo obutono obusaasaanyizza ate ogobye ku bikutwala mu nsi endala ekyo kyakubiri ekyokusatu otuuseeyo mu nsi eyo naye n'omulimu nagwo teguliiyo oba kale wooba ogufunye oyingidde ekiyumba n'ate ng'ekiyumba ekyo ate embeera gy'ogenda okuyitamu yadde bagenda kuwa ssente nnyingi naye nga bannange naawe okuzifuna ogenda kujulirira eri gye wava yadde wali ofuna busente butono so bannange bamikwano buli omu ayagala working conditions ennungi ate buli omu ayagala omusaala omulungi naye ng'ebyo tonnabituukako oyise emitendera ki ebiseera ebisinga obutagumiikiriza n'okupakuka okwo okupakuka abamu bapapa nga balowooza banguwa bisudde nnyo bangi mu buzibu oba munfuna mikwano gyange oba olina embeera gy'olimu oba oli mu nnyumba watomera obusalaba obusente bakuwa butono naye ng'ate embeera gy'oli mu ssimbi gumiikiriza bambi gumiikiriza omaleko odde Uganda oyite emitendera emituufu ate okufuna omulimu omulala wabula gy'okoma okubeera ng'opakuka gy'okoma okulaga nti oli desperate noono naye akunoonyeza omulimu gy'agenda either okoma okulyako ssente oba okubba oba ekintu ekyo mwali mukyegendereza w'ogenda oggula engoye n'oyingira bwe bati boutique olina olugoye lw'otuukirako n'olukuba amaaso n'olaga nti n'olugoye olwo olwagadde nnyo n'olaga nti no you're so interested mu lugoye olwo oyita nnyini olwo n'omubuuza n'olugoye bannaye nga lulungi lwa ssente meka n'omulaga nti okyamuukiridde nnyo olugoye olwo oluba lwa mitwalo 5 agenda kugamba lwa mitwalo 10 just because omulaze nti olugoye olwagala nnyo naye senga oba oyingidde n'obeerawo ne weebuzabuza n'onoonyanonyawo engoye nga tolina nnyo lw'omulaze nti noli interested nnyo mu ddwo n'omubuuza zino engoye ziri biki ayinza okubulira ebbeeyi entuufu naye buli wolaga omuntu nti ekintu okyagadde nnyo okyamuukiridde nnyo bannange wennawe n'ofiirawo omuntu oyo gy'agenda okukoma okukulyako ssente nnyingi oba n'okukubba kati ekimu ne abaana bagenda ne bakyamuukirira balaga bali so desperate ekiyumba akikoye nze njagala kutambula baŋŋambye oyina emirimu njagala kutambula kati ssente mmeka omulimu gwe yandigobeddeko ku bukadde 3 agenda kusaba bukadde 5 bingi nti oli desperate ogenda bukwata obumuwe tomanyi nti oba gwe obukwasizza na muntu mutuufu asobola okugobera ku mulimu oba nedda omuwa ssente n'abula toddamu mulaba just because wali opakuka nnyo mu kupakuka okwo tekyakuwa na chance kutuula wansi kwetegereza ti naye ddala omuntu ono gwempa ssente ddala mutuufu asobola okuntambuza oba ndi mu kwerimba oba munfuna mikwano gyange ekirala tewateekinga na budde gamba nti bannange dada guno omulimu wemba njagala genda eno mu nsi eno ku guno omulimu ddala zezo ssente ze nnina otteekamu kwegamba teweewa budde kugamba nti nno koolabe kosuule enkesi ofune muntu ky'omutuufu oba kampuni ky'entuufu eyinza okutambuza okutuusa ku ekyo just because oli desperate gwe kyomanyi kimu nze nkoye ekiyumba njagala kutambula period kati no munange bajja kukubba ezo ssente zo z'olina z'okoledde mu nsi eno oba obadde mu nsi ki bazibbe zonna oleme zirabako nga neno gy'obadde olubirira okugenda banaye nga nayo togenzeeyo naye ng'ekikuleetedde ekyo butagumiikiriza kupakuka kupapa kubeera desperate oyaggayaga banaye twewala ennyo embeera ey'okuyaggayaga tubeere bagumiikiriza mu bulimbe ddala teri mbeera etaggwa omanyi nti oli mu kiyumba naye ng'oyagala kukyusa ku mulimu gumiikiriza ekyo ekiyumba okimale kontrakiti yeba ya myaka 2 gimalirize dde ewaka weewe bulungi obudde wumulamu lowooza nti kati kiki ekiddako noonya ekyo ekiddako mu bukakamu topapa okupapa bannaye kusudde bangi mu buzibu kati banene abaana tannafuna na mulimu mulala asazizzaamu guno olwedde gwalina bannange bano nabo mbanenya ba SB4 ba Mukalnet ne Allan Cruz naye ate ne bana abaana nabo tubatunulemu nabo balinamu ku nsobi however bambi SB4 Mukalnet ne Allan Cruz muveeyo ku nsonga z'abaana yes bakolamu ensobi bakyamuukirira naye ate munnange bakyamuukirira nga bamanyi beesiza abantu abatuufu
SB4 oli muntu alwanirira abantu ne tukulengera wano twakulengera nnyo mu nsonga za blender era bangi nnyo baawulira obusungu mu nsonga ezo nti mwesiba ku mwana simanga tukufunira omulimu gwa bukadde 3 omwana awoza biki simanga nze njagala mulimu gwa bukadde 5 ne mumwesibako ne mulaga nti mwagala nnyo muyamba kyokka nga abaana bali eyo babonabona ekintu ekyo abaana kyabaluma nnyo ne bagamba naye bannange ffe tuli eno tubonaabona tufuna emitwalo 4 jesi twetaaga mulimu gutuwa bukadde 2 oba kakadde kamu kitundu naye no bamwesibako mbu bamufunira omulimu gwa bukadde 3 kyabaluma nnyo era bangi nnyo bayogerera ddala bingi so nga musobola otekinga trouble ne muddiringa n'abo abaagala okubeera mu bwamalaaya bwabwe naye ng'ate mulaga mwagala bayamba babuveemu muyambe bano olwedde bambi abagenda okubonaabona kubanga basazizaamu visa zaabwe bagenda fuluma wabweru oyo bagenda tandikirawa Saudi Arabia etali waabwe etali gwe bamanyi babadde bamanyi babbosi baabwe kati bagenda kuva mu mikono gyabwe bagenda kuddawa be babaana betuulira nga bakaaba banayenze gundi yandeeta yansuula eno banayenze gundi yandeeta so bannange bassebo tusaba muveeyo banene abaana mukwate ku nsonga zaabwe bambi tetwagala ate nabo bawulira ng'ate nabo beegasse kuba nene abaana abakaabira e Saudi we muba mwakola nabo pulaani zammwe oba zaali ki whatever muveeyo tetusuubira nti nno balala okuvaayo ne boogera ku mmwe so nga we baba mentioninze mutaase amannya gammwe muveeyo nammwe mwogere amazima oba babawaayiriza muveeyo mwogere amazima tulabe tugambe okay bano abaana babadde babawaayiriza bambi naye muba mumanyi nti nno kyeboogera kituufu muveeyo then mukole ku nsonga zaabwe ffe tukoye bannayo owulira abaana abakaaba bineno bye bayitamu olwedde bibamala kitegeera yesi bakyamuukirira nabo bakolamu ku nsobi naye temunaye baali balowooza bakoze ki beesiza abantu abatuufu kuba oliawo n'abantu abalala bangi nnyo babadde babeesigira nga bamanyi we tumalako tujja kugende wa Allan Cruz oba SB4 bajja tuyamba tutuuke ku Mukalnet oba tujja kuyita mu Mukalnet direct kubanga mugaba ennamba ye tugendere omwo naate bwe bawulira bino mumulowooza bagenda kuwulira batya so Mukalnet nze ndabanga munnange erinnya lye eryonooneka vaayo olwanirira erinnya lyo ng'otaasa abaana bano bewakola nabo ddiiru zammwe oba zaali ddiiru ki oba ddiiru ki vaayo bataase Allan Cruz ne SB4 namwe muveeyo bambi mukole ekyetaagisa okubeera nga mukola either muveeyo munnyonnyole oba muveeyo musolvinga ensonga eno ku bibiri ebyo mulondeeko kimu kye muba mukola abaana bano mubakakkanye mubalage nti n'ensonga zaabwe muzikolako n'ekiruma okubeera nga wakoze omuntu nga wakoze pulaani n'omuntu nate nalaga nti message taziddamu takwata masimu kyokka nga temwamaze olwedde okukola pulaani sinakindi wamaze edda n'omuwa ssente otandika naawe okweraliikirira ng'omuntu oba munfuna baganda bange so bannange byebenze byennyinza obbagamba naye nga bahasolazi bannange tubeere n'obugumiikiriza buno obutagumiikiriza bye bituleetedde okubeera nga tubbibwa twejjemu okuyaggayagga twejjemu okupakuka bannange teri mbeera etaggwa naye ebiseera ebisinga batubba lw'ebyo lwa butagumiikiriza bannange tetugumiikirize ebiseera ebisinga ate tupakuka nnyo ate engeri gye tumanyi nti nno buli mwezi tufuna ssente zibanga ezituwokya mu nsawo buli ddiiru gy'owulira gw'oyagala ogiteekemu ssente buli ddiiru gy'owulira ogenda okwekanganga mu myezi just 5 ssente z'ofiiriddwa naye toyinza zibala lwaki ebyo biddiiru ebiyitaayita n'obiteekamu ssente ne zifa weezityo ogenda okomekereza obudde ku kyeyozeeyo Uganda nga tolina kyolagawo just because wayonoona ssente mu bintu ebitategeereka nawe byotayinza kunnyonnyola oba munfuna nga te ssente zino twandizikutte nga kalira ka mwana kubanga abamu bayita mu bingi ozifuna abamu yadde embeera gye balimu nnungi naye ate abala gye balimu ate yombi nnyo so bambi turespectinga essente zaffe tuweewa obudde gumiikiriza nga osobodde ogumiikiriza mu nnyumba era gumiikiriza omaleko dde Uganda ofune emitendera emituufu gy'ogenda okuyitamu si muntu kuva eri n'akusazisaamu contract yo n'akola atya abamu bafuna basajja Uganda eyo ne babalimba n'amugamba nga wamwagala ennyo era dde yamuwasa endowooza abo nabo mubawulidde nnyo
nkwagala nnyo jangu nkuwase biki omwana n'asazaamu contract ye n'addayo bamuwase. Can you imagine? To make matters worse, abamu era baba bavudde na mu bufumbo, yava mu bufumbo n'alinnya ennyonyi agenda akola oba akolerera baana bo oba akolerera bulamu bwe whatever. Kyokka atuuse yaba yakamalayo omwaka gumu n'afuna omusajja ku Facebook n'atandika omugamba nga wamwagala ennyo komawo nkuwase. Omwana abadde ali ku mulamu akola kutereeza bulamu bwe n'agamba bakama be njagala kuddayo simanga nafiiridde omumanyi bingi nnyo bye mubalimba. N'oddayo ewaka akavubuka n'obeera nako mwezi gumu myezi ebiri ne kabeera naawe ne mubeera nako emyezi egyo we giggwako nga akavubuka kabula toddamu nakalabako wasazaamu contract yo ozzeeyo bakuwase. Akavubuka akakusuubiza okuwasa tomanyi gye kali. Omanyi amaziga g'oyinza okukaaba nga tolina kukwata ssente bupya atodde sina kindi ne ssente z'obadde wakolayo nazo kakozesezza amagezi ne kazitwala. Oba omufuna ssente kazitutte kati olina kunoonya mpya atoddeyo. Bahasolazi bannaffe twandibadde bagezi nnyo n'okusinga abantu abalala bonna kubanga bye tuyitamu bingi. Twandibadde bagezi nnyo. Twandibadde ate waliwo ebintu ebimu bye batakyatubbiramu ng'ate waliwo ne bye batakyatulimba. Mbeegayiridde. Ate wabeera waakubbye mu lukujjukujju kati nga banene bwe twesiga ne bakozesa olukujjukujju ne batubba. Mubeere ng'omwana ono vaayo weekubira emiranga. Abantu bajja vaayo boogere ku eyo ensonga nkakasa ojja kufuna obwenkanya tosirika. Ng'ovudde mu bino simanga boyfriend ate yanzibe manyanga nazzeeyo nga nsuubiza okumpasanga ebyo kubanga ebyo bikutuukako mukwano oba tosaanye na byogera obwo bo bannange. Simanyi na kye nnyinza kukugamba kuba ebintu ebyo oba obiwulira nawe nga banno babibakola wabula goba wasalawo butayiga. So kati ezo ziba nsonga zo naye zino ensonga z'okubeera nga waliwo omuntu simanga nanga kampani eno n'ovaayo n'omwesiga n'omuwa ssente nga public figure omuntu oyo wakolako buli azaamanya vaayo ng'ono omwana kola video fe video tujja gitambuza tukusuubiza tujja gitambuza kubanga tukoya abaana okukaaba ng'ate ababakabya amaziga be bantu bano betwesiga betuwa ekitiibwa ebintu ebyo tubikoye bakwano bange. So banange nze byenyiza okwogera ku nsonga eno bahasolazi tuwebereremu tubeere bagezigezi nze ye ngombo yange wano. Tuwebereremu tubeere bagezigezi tukuume ssente yaffe kubanga bangi nnyo bakanudde amaaso kubeera ng'obwo obusente obutono bw'ofuna bw'otuuyanira bw'osulirako nga teweebase babutwala kyekigenda okuyamba magezi g'oteekamu. Naye nga nsigadde nze Omumbejja Aisha Nasolo mikwano gyange mbagala nnyo mbagalira ddala abankumira takumira mpera ngenda kusaba subscribing ku channel eno ngenda kusaba liking video eno ngenda kusaba sharing video eno obanga ojagadde abankumira takumira mpera nkomawo ate n'amawira mala mangi nnyo mangi ddala munange toseetuka.